ebiseera ebisinga bagamba akanyoomonyomo mumanyi we luggwayo akanyoomonyomo bagamba akasajja kampi kagayire mitala otegedde ensanafu oyinza ozirinnya naye ate gwoba oyalumaya nti mbi zituulemu kati abasajja abo senga tebakube bulango bwange kuba si kyabwagala tebukyangasa njagala sente obudde buweddeyo njagala sente bwe batampa sente nze nyinza obutagenda kubanga baba n'abakuumi owaayo sajja bali mu gavumenti bebalina abakuumi bebalina emiggo bebalina kisaala kkubwa naye nja kukuma ebyoto bwe batabikola emyaka guno agenda okuggwako nga batandise okutegeera gye bali bayinza obutavaayo baga nti owaayo akasajja katusensedde naye mmanyi bamweyana mulalu guno omukolo gwabamweyana si gwandugga nja kubatabaalira mu bwempewo nze mbalaalise mwe muyita abalogo ababi naye omulogo taba mubi mbaddamu nze oyinza okunnyooma obutono naye tomanyiranga abantuula ku mutwe kino ekivulu kyenkola si kyange kyabajjajjange sonolo ekyo katutandikire obutereevu nnyo omuyimbi twetaaga okusooka okutegeera omuntu agenda okujja mu Kalikiro festival asuubire ki lwaki wasalawo n'ogamba nti olonde erinnya eryo lituuma ekivulu assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salaam balala yeebazibwe mukama so ffe tugamba nti asinzibwenga atenderezebwenga agulumizibwenga webwenga ekitiibwa mawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago kibenga weewaawo olwo tuba tutegeeza Katonda omanyi abantu bangi bwe bawulira kalica balowooza nti omuntu bw'aba mu nnono ye tamanyi Katonda naye nga bw'ogamba nti assalaamu alaikum kitegeeza emirembe gibe gy'oli bw'ogamba yeebazibwe mukama oba weebaza Katonda okuwa omukka gw'ossa n'okuba nga oli mulamu nze bwe ŋŋamba nti asinzibwenga agulumizibwenga webwenga ekitiibwa mba ngulumizaani Katonda so nsooka okwebaza mwenna bannamawulire abavudde Kampala abali mu Masaka abavuddewa ne bamanaja okuba nti ensonga mugikwasiganyiza bulungi nebaza Simplex manager ki ne kampuni yo mwana kyakabi nnyo mwebale nnyo bye mukoze nebaza abakyali bange abali emabega eno mwana okutuvimbisaamu awo ate ne muuli omulanga ne mujja omanyi abantu balowoozanga tibwoyimba kadongo kamu oba totegeera naddala omulembe guno kati nze omu ku bayimbi abagenze bakijja mu bavubuka nti omuyimbi wa kadongo kamu asobola okuba ne diguli asobola okuba nga ategeerera abalala okitegeera naye abamu bawuliranga nti omuyimbi wa kadongo kamu agamba ebyakifala nammwe bapurezenta bamaradio ne tv nakati eriyo abakyali bafala nga bapurezenta nga batya okuba ennyimba zaffe mbuno bajja bayita bafala olw'okuba bakubye kadongo kamu so nga ate madimbuka okuba kadongo kamu tekimuyisa fala bakimanyi nti muvubuka wa mulembe mutebi tegedde kati simanyi lwaki abalala bo bakyalobeddeyo mu mbeera eyo naye baba tebalobye bulobi abamu babaamu akasajja naye tujja basaasira bajjajja babasumulule babawo okumanya n'okutegeera bakomeweeka basobole okudda ku kye ku nnono bwe tugamba okudda ku nnono tugenda kudda ku nnono mu bintu bingi nnyo nga sinagenda wala sooka okwebaza wava water Professor Sagodon wava munno abadde omu ku basapootinze ekivulu kino netwebaza Simplex event netwebaza wadde Kampala twabimala naye tulinayo Dana event Dana garden Dana management batuyambyeko mu bintu bino bingi bangi nnyo sinza bamenya nenkola ki nembamalayo olwaleero lwaki tuli wano ndi wano olw'okukoola bannamasaka kyekivulu kyange bukyantandika kuyimba bukyanfulumya bintu bizibu 2013 eno yesho esoose mu Masaka eyandugga mbadde nzija abamu ne bakuteereyo kabaana oyimbamu n'ogenda ebbali kati kino kyekivulu kyensoose okutegeka muno nga kyange Masaka nze ndi nzaalwa ya wano Kyamabaale owetera kyabakuza okwatali ebubonda awo so bwe nzira mu famire Erimani basudde abajjajja wange mu nju so mutegeere nti ndi mwana munnabuddu ndi mwana wa wano nayagadde nnyo nandibadde nsobola okuteeka ebusogo oba mubendo oba wa naye nasazeewo nti bwenve Kampala kasooka ate omusumba omutuufu asooka kusumba makage kyova olaba nsoose kukunga beewaffe male basomesa ennono ate ntalaaga eggwanga ennaku z'omwezi 26 tuli wano
nga 24 ku Friday ya wiki ejja tusookera Kampala, ku Sunday tubeere wano. Ekigendererwa kyo mu Culture Festival kukunga abantu bategeere nti obuwangwa n'ennono tebikontana na Katonda. Abangi muli wano mwasoma bakitammwe bawaayo fees, naye ekituufu bwe ntandika obba challenginga wano kitaawo ayinza okwevuma sente yakuweerayo mu ssomero. Kubanga bw'osanga omuntu omukulu ng'ali mu kkubo asala ekkubo bamuteereddewo ebibomboola by'entulege, si ye zebula, ne bamugamba eyo zebula crossing, kitegeeza ntulege we zirina okusalira. Nosanga batomereddewo omuntu n'akaayana ontomeredde mu zebula crossing, naye ng'ekituufu si wa abantu bagamba ntulege zirina okusalirawo. Naye omusanga abantu we bayimiridde layini mbu balinze kusala. Ng'oli akutomera kitegeeza oluzungu mulwogera naye temulukola ki? Temulumanyi. Omuzungu afuba nnyo tuleetera ebintu ebituwubya tuve ku kyaffe. Mwogere olulimi lwe mutegeera, kitegeeza kudda ku nnono. Somesa omwana oluzungu kuba lumuyamba. Oluzungu si magezi n'ataasoma aluyiga. Kitegeeza lutuyamba ng'osomesa amawanga okugabana ku bigambo n'abamawanga amalala. Naye wano olina kukozesa lulimi lwo lw'otegeera. Omanye nti wensalira ddala ndi ntulege oba nedda. Otegedde bulungi. N'ekirala okutegeera nti tusaba Katonda okuyita mu bitabo ebyawandiikibwa Abalooma, Abagalatiya, Abaleevi, Bakoliiso, zibbaluwa eziri mu Bayibuli. Tetugenda kugamba nti Bayibuli mbi, naye nnungi kwabo abagiwandiika era ne bagiguza ffe abaddugavu Abafirika ne tutandika okugoberera ebigirimu naye nga tetumanyi oluusi na bye tugoberera. Yensonga lwaki osobola okusanga Bayibuli ng'ekugambye nti mugende muzaale mwale, ate abagiriitinga bafaaza ne bagamba talina kwegatta era tazaala. Ontegedde bulungi, muntegera gye ndi. Ne bakugamba nti omusisita talina kwegatta era takola ki, tazaala, naye nga Bayibuli egambye mugende mukole ki? Muzaale mwale. Kitegeeza baba banyoomye Katonda. Naye kati ebyo byonna ngezaako okutangaza sikuba, naye ngezaako okutangaza nti lwaki tulina okuyiga ennimi, nti osome Bayibuli ogivuunuke, otegeere jjajjaawo ne Katonda kyeki, otegeere nti omusambwa si Katonda, omuzimu si Katonda, ejjembe si Katonda, otegeere nti Yesu si Katonda ne Muhammad teyali Katonda. Katonda yaani? Nti yoyo atazaala, atazaalibwa, atalabibwa mu lya mmere, alabibwa omwoyo ng'omaze kufa. Tutegeere nti abatume kyeki, malayika kyeki. Ti malayika kitegeeza ki mu Luganda? Mwenna abali wano bwe nkubuuza kye kitegeeza ojja kuŋŋamba kitegeeza angel. Bwe nkubuuza angel kizze mu Luganda ojja kuŋŋamba malayika. Kitegeeza oba wasoma naye tewategeera. Malayika kya Luwarabu na Luswayiri. Omuzungu kyayita angel, Omuwarabu n'Omuswayiri bakiyita malayika. Omuganda akiyita omusambwa, Omutanzania majini, Omulundi biteega, Omunyarwanda nyabingi. Kitegedde Abanyangole kibayita abachwezi, kigambo angel. Lwaki ntegese Culture Festival? Njagala kusomesa abantu nti mwagale Katonda kuba yennyini ggulu n'ensi, ye nannyini byonna, naye mutegeere abatume be baani be mulina okutuma eri Katonda. Muntufuna bulungi? Kitegeeza ki nti omuntu waaba abadde atya omusambwa okugwogerako agenda kumanya nti omusambwa si mubi kuba kitegeeza angel, omusambwa si mubi kuba kitegeeza malayika, omusambwa si mubi kuba kitegeeza muchwezi. Ontegedde bulungi? Otegeere nti abo be bamalayika ba Katonda abatalya mmere, abatalina mibiri, ababeera mu ffe, abatulinnya ku mutwe ne batuwa ebirooto bye tuyita obubaka, ne batuleetera okumanya n'okutegeera tusobole ne tubatuma bye twagala eri Katonda, ate ne bakomyawo by'abatuwadde okubituleetera. Ntegedde bulungi? Kitegeeza ki? Nti bwe ŋŋamba tudde ku nnono mu mpisa, mu nnyambala, mu nkuza y'abaana, tuli bannamasaka. Lwaki nsookedde wano? Masaka bajjajjaffe wano ekyabakuza Masaka ky'Amabaale Kisojowa baatemanga fuso z'amatooke 2 mu lusuku buli wiiki, naye kati essaawa zino n'eryokulya likubula, olinoonya ddigula mbalala balikuleetera e Masaka. Mumanyi lwaki twadde emabega? Ti bajjajjaffe baalimanga n'akwata enkumbi n'akabala olumbugu n'alulonda nga talufuuyira kukala, ng'era bajjajjaffe bafuuyira buwuka bulya mmwanyi na kasooli, naye tebafuuyira muddo. Kitegeeza ki? Nti buli eyaleeta eddagala erifuuyira omuddo wano n'aleeta ebbomba n'agitunuza mu ttaka, ettaka lyafa. Kyova olaba embalala balina ensuku, balina ente zinyirira ze zivaamu amata, be balina emmwanyi, buli kimu ekyabwe kibala, tebafuuyira ttaka, tebatunda mabomba mu maduuka gaabwe, teri ddagala lifuuyira. Kitegeeza bali ku nnono yaabwe. Bw'ogenda embalala tosobola kwanjulayo mukazi nga totutte ente na byanzi, bali ku ki?
naye wane waffe n'ebita mugaano bireeta kubanga muli bawarabu nnyo muleeta soda mu kifo ky'ekita naye ng'ekita munono kigamba kyekita ekigenda okutabula ekibadde kikutte wakati waffe abaagalanye n'abazadde okutuuta tugende batuteera emikisa kyekiggula luggi kye baleeta mu kwanjula naye temukyabikola temukyabikola kati bwe tugamba tudde ku nnono abasajja bangi mugula ddagala ly'amaanyi g'ekisajja kati naye nga bwe bakubuuza endiga yakutomera tomanyi nandiga bwetomera kuba togirundangako togisinkanangako kati gwe gwetaatomera amaanyi gabulirawa ekyatubuza amaanyi nti abakazi abayambalanga gomesi ne bambala shariya omukazi w'omusiraamu bw'ayambala hijabu seeka buli wamulaba aba alowooza kimu ajjamu ddengo yenda beekisambi ontegeera bulungi kitegeeza omukazi wagenda mu nnyumba okugjamu olugoye ayambala ennaiti seeka bamusanga mu nnyumba ng'ayimiridde ng'omuti gw'essimu alinze otegeera kubanga amaanyi aba ageewulira naye essaawa zino mukazi akunamira nga asiimuula enju nakunamira nga yera olujja nakunamira nga alinnya booda n'omulaba n'omukoowa nga ne bweyeyamula tokyalina apetayiti gy'ogijja kyovula abasajja benda nnyo ebbali n'aleka oweewaka kuba oweewaka okunamye ne bisukka takyagwinamu apetayiti mudde ku nnono mu buli mbeera muntegedde bulungi ekirala byengenda okukola wano ebigenda okubeera wano si bya bufuzi tojja wano mbugunze nze wano puwenaalemu si bya bufuzi si bya dp jangu ngoze kuwagira kadongo kamu music wasani ndugga jangu ngoze okulaba abayimbi abamperekedde bonna abannayuganda buli muyimbi ajja kubaawo ba tiktokers ba comedian bonna bajja kubeera wano jangu ngoze okulaba ab'ebinyanyanyanya basuna beni bamazira baani badijja ab'enjawulo okuva mu Masaka mugenda kubasanga wano jangu ngoze okukuma ekyoto kya jjajjaffe bamweyana kubanga abangi balina ebizibu naye abasawo ojja n'ekirwadde kya 200 n'akuggyako $3 n'akutunza ekibanja kuba oli ndiga ya kkanisa totegeera muntu wakuyita endiga aba akuvumye kyava akutunza ekibanja n'akuggyako $3 naye ng'ekirwadde kyamululuza gwa 10 mega kati nze ngenda kukola ki njagala buli agamba nti njagala kugezesa ndugo oba alina amaanyi buli agamba nti abasawo banziba bankyayisa ennono buli agamba nti nze mbadde nina ebizibu naye simanyi wentandikira toleeta sente za kujjanjaba ku olwo nga 26 leeta sente mutwalo gumu gwakuyingira ku mulyango oleete oba vip y'etaano oba oguze tebo yakakadde gwe jangu na sente zikuyingiza okujjanjaba ngenda kukolera bwereere ku olwo naye buli anaakuma ekyoto ngenda kiteeka wano nga kinene kuba ne Kampala bakitaddeyo buli anajja wano ngenda kuguza ebikozesebwa okukuma ekyoto ky'abamweyana oba olina ddiiru y'amaka oba mukazi yagaana dda oba ddiiru za ssente oba gwefunoonya emirimu gibuze wasoma toyina mirimu buli kizibu ky'olina ne bwebandwadde bino mpewo zaagaana okwogera simanya nze lubaalo waffe annumya mutwe talinnya jangu ngozze ku olwo ng'omanyi nti bamweyana agenda bimalira wano ntandika ssaawa 2 za kumakya mpaka nkeera olunaku lwange lwammwe bw'otuuka wano ogenda kusangawo tenti eriko bamweyana habo product kugenda kubaako eddagala erya buli kika bino bisukaali buli kika kya ddagala kugenda kubaako amazzi ge bayise bamweyana natural spiritual water kugenda kubaako bamweyana habo jerry kugenda kubaako sabbuuni na byonna bya habo jangu ku tenti eyo ogenda kusangawo ka oyiro kabamweyana mu kacupa bakakuguze ogule n'enjagaza wali ejja kubaawo omale ogule ebikozesebwa tunaziyita enku z'abamweyana abamanyi ennono mujja kuzirabira awo bamweyana tebamuteera miti gino mu kyoto wabaawo bye tukozesa okukuma ekyoto ky'abamweyana njabbikuwa mu kaveera ogenda kubisasula ku tenti eyo naye buli anaabisasula ku ssaawa 4 ez'ekiro beera ng'okutta ebintu byo bwe nnaalangirira nti kati maze okukyusa maze okuyimba ebisooka ŋŋenda kusabira bantu mugenda kusimba layini buli ali kuma ekyoto ekyo nkuwa ennaku 3 bwe ziti ojja kuba omaze okulaba nti bamweyana alina amaanyi buli anajja ng'oli mulwadde ŋŋenda kukuwonyezaawo mwabalina empewo zikulinnyira ne ku booda ng'ogenda oswalire mu bantu lwe lunaku lwengenda okubataasa nti lubaale tabaawo kubonyaabonya bazzukulu abaawo okukola n'okukuuma okuleeta omuzzukulu tava ku mugongo gwa jjajja n'agwa ngenda kubaawo okubawonya n'okusaba bajjajjammwe babasonyiwe ebyabasobako ebyabajjajjammwe bye mutaamanya babavunaana ebyammwe bye mutandise nga mbasomesezza ku lunaku olwo bye bimu ku bye ngenda okukola ekirala okubayimbira okuva ku nnyimba ze nasookerako mpaka ku luliwo mpaka ne ku mpya ze mutamanyi lwe lunaku lwe ngenda n'okulonkinga oluyimba lwe bayise yaddawa kabaka waffe nkimanyi abali wano mwenna oba oli muganda oba munyankole oba oli mukiga oba oli mu kisoga buli omu alina obwakabaka naye bw'oba owagira obwakabaka bw'eggwanga lyo nga bunyolo
Busoga kitegeeza obwakabaka bwa Buganda bwe babuzanyirako n'obwewammwe nkya bagenda bwambalira. Bwe bazanyira ku kabaka wa Buganda n'obwewammwe linda bagamba ekiri atabaala kirya n'owakye n'owewaka. Bwe mba nayimbye nti yaddawo kabaka waffe kitegeeza ekikutte ku nduga kikwata ku Walukagga, kikwata ku Kapo, kati ekikutte ku kabaka wa Buganda kikwata ku wa Bunyoro, ku wa Busoga, ku waawa. Ontegedde bulungi? Oluyimba olwo ngenda ddulonkinga wano. Buli muntu yenna ayagala Buddu ku ntikko, Buganda ku ntikko, jangu ku olwo olabe kye bayita kalica. Mugenda kusangawo ebyambalo by'abajjajja wano, buli anaasasula omutwalo okuyingira mugenda kusangawo ebyambalo. Bw'oba ze tolina kyambalo ky'abajjajja tujja kuteekawo wali omuntu asobola okukukansirako, kuba ekyambalo ky'abajjajja tebakyambalo. Oyinza okuva mu loogi kwegatta oveeyo kubuuka masaŋŋanzirago. Ebyambalo ebyo ebibaawo ojja kukigula bw'oba ozze n'akasente akakigula gw'anaaba akyagadde. Bwe bakukansirako ng'okyambala ng'oyingira wano, kitegeeza kabonero akalaga buli ali mu kalica ng'oyagala obuwangwa n'ennono, jangu bw'oba olina ebyambalo byambale, teri ajja kukuba ku mukono. Jangu ng'ozze kunyumirwa, jangu ng'ozze kusanyuka, ozze kusaba n'okusinza bajjajjaabo. So ebyange si bingi nnyo olwaleero, wabula njagadde kubategeeza nti ennaku z'omwezi lujja kubanga lwakuna oba lwakusatu lwengenda okutandika okuyita mu bantu nga mbaleetera tikiti egyo muli Abakyamabaali, Kisojo, kimanya wa Kalangala eyo wa ngenda kubanoonya nga ntambula n'emmotoka nga tikiti nze baleetera nze kennyini. Mujje nga mukwolwo temusumbuyibwa, eyagigulidde eyo nja kuba mbasalirako. Mmwe abanaagulira ku mmotoka eyo gye nnaaba ntambulidde, abanaagulira ku mmotoka mugenda kuba mulidde empanga, kuba tikiti ngenda kubasalirako sente nja kuzibabuulirirawo nti mmwe abazinona wano wendi muleete sente bwe ziti. Wabula abanaasasulira ku mulyango mutwalo, VIP 5, emmeeza ya $1,000,000. Mujje mutuwagire, mujje mutwagalize naffe tubaagalize. Kubanga nze nzimbye essabo eddene mu Kampala, si ssabo nti kugenda kulogeramu, wabula mu Luganda liba ssinzizo, ssabiro. Nzimbye essabiro eddene e Kampala. Mujje munsapootinga ate nsobole okugaziya ekintu kino nti bannaffe abaludde mu nnono bajjajja babasagulidde ne babawa ssente. Naye mu kubawa ssente ojja kusaba amadimbo ko ng'alina embuga akubye $2 billion, azimbye amaka 10 ataddemu buli maka omukazi. So nga jjajja akuwa ssente obeere n'amaka ago n'abaana bo balabirire, naye ozimbe essinzizo. Naffe tubeereko n'essinzizo nga bw'olaba Kampala mukadde muzikiti, n'olaba Odi Kampala, nga bw'olaba Kakande bwazimbye essinzizo, nga bw'olaba wa Pentagon naye nga bwali mu kutegeka. Naffe tubeereko n'ebifo ebyaffe ti omuntu aveeka n'ajja mu ssinzizo nga tazze kulogana kutta, tazze kunona lweza, azze kkuma byoto kusaba Katonda ng'ayita mu buwangwa ki ye tageti yange. So lwe ngenda n'okutongoza ebyamagero abangi benzize enkola eyo mu bivvulu nga batandika yiga yakulekera amaanyi watwala empeta zayiga, empeta nnyina z'abamweya nasi zayiga. Ngenda kubalaga ku olwo nti bo bye bakola mu linnya Yesu mbikola mu lya jjajjange bamweya. Sikugaana genda muzikiti, naye nkugamba otegere Katonda ne bajjajjaabo. Otegere nti okunaaba olweza n'ebbombo si kya sitaani. Otegere nti olubugo si lwa sitaani, lwakomagibwa jjajjaawe eyalujja ku muti omutuba. Ontegedde bulungi? Mulekeraawo okuva olw'obuwangwa n'ennono. N'omulokola akimanye nti waba abuulira enjiri, abuulire kutwala bantu baagazisa nsi kubajja mu kukola bibi. Kyova olaba nti abazungu batusinga. Kansimbyeyo kino. Omuzungu bw'okola essinzizo n'oweza abantu 4 oba 5 mu nsi z'abazungu, gavumenti etandika okuwa omusaala. Ti oba ogiyambye ku bamenyi b'amateeka, ogiyambye ku baali badde tebalina byakola, abamalaaya baki bonna, okubatereeza n'obassa mu layini. Ne bategeera Katonda ate ne batereera mu nsi yaabwe okubanga tebazza misango. Naye kati ffe abakirimu twerwanako nga bakaana kambaata olw'okuba nti gavumenti tebitegeera ebyo. Naye tujja genda tugisomesa ebikole ki ebitegeere. Kyova olaba bannanyiigidde nnyo abasajja abamu. Kino bannamawulire mukikwate bulungi nnyo, ate njagala bannayuganda bakimanye n'abali ebweru w'eggwanga bakimanye. Lwakuba nti nze mmanye embuyaga efuuwa ayimiridde. Kyova olaba Pasita Yiga bwe yampulomotinga ebintu bizibu n'oluyimba lw'omugugu 2015 n'atuta, bannanga abasinga baaseebengerera kuba tebaalengera. Nze yampulomotinga mmanya nti enkya bw'anaavaawo ntandikirawa. Kyova olaba nze Yiga kuva lwe yanta teri pulezidenti ayinza kugamba Tinduga yali akutte akakadde n'akampa nkuba oluyimba lwe. Teri pulezidenti ayinza kugamba
tindugga nali muyambyeko era wano omuntu abadde adiringa nange sikyogera kuba woli nakuwa ne show yabwerero ogitimbe womanyi oba oluddewo ekyakumpeesa ekivvulu nti nze ndi muzaalwa yeeno sijjangako ku buddu nenkunonya mbu nkwata sente okuba oluyimba naye bannabuddu ennyimba zaabwe bazifuna kubanga ozikuba senga ne bannakampala babadde nga mmwe senga ffe tuli waggulu nnyo naye olw'okuba nti bo we baalaba yiga yabawanga sente empitirivu bwe yavaawo eriyo ne pulezidenti omwe yagamba gwe totunyumiza bwavuwo naawe yiga abadde atuwa sente teyamanya kyenaabeera nkya naye olw'okuba nti omuntu aliko emisambu atamanyiira nze nsoolobye mu bannange era nkyatambula era neyakyogera budde buna neetaaga naye ate okujja wendi so kati nanyigidde nnyo abasajja ngenda kubaatula amanya ekibi kyogerwako embizi sinva nze saagala kulimba muntu nti oli mulungi ng'oli mubi nze omukazi waba mubi muga oli mubi otegedde bulungi mukulu balunywa oli promota kiddamu mukulu balunywa oli promota muzeeyi wange Abe Mukiibi sikwogerangako bubi ate era sisobola kuddamu kwogerako bubi era tokigamba nti omwana yanjogeddeko bubi njogedde kino lwakuba nti nakunyigidde olw'okuba nti ondaze ekifaananyi ekyobutanjagaliza balunywa ne muzeeyi Abe Mukiibi mundaze ekifaananyi ekyobutanjagaliza nze ndi mwana Munnayuganda ndi Muganda ompulira bulungi Mmengo njiwa ekitiibwa obwakabaka mbuwa ekitiibwa simanyiira buwangwa bwange ennyimba zenyimbye tudde ku nnono zisomesa abantu kwagala buwangwa bwe mba nsomesa ebyennono ebyobuwangwa byaffe kitegeeza mba nkunga abantu nti omuntu ayagala ennono ye omuntu bw'ayagala ennono ajja kutegeera nalwaki ayagala obwakabaka naye mugenda kutufuula ababi bwe naayogera bino mbyogera abamu mugenda kutandika okugamba yatabadde Obuganda naye nga sitabadde Buganda njogedde ku balunywa naani na Abe Mukiibi mukwate essere zange muzintere ku ssimu nkube mu drive abantu basobole okumanya ekivvulu kyange ekyampeesaayo sente ezo gye muli kukuba bulango ku CBS abantu bategeere show yange kuba CBS radio ya Buganda etambula ffe tumanyi radio yaffe tugiyita ya baffe yabavubuka ab'omulembe omutebi kati obanze mumpita bwa mulembe simanya mulembe Mwanga oba mumpita muvubuka wa mulembe mu yani ono president yali simanya mulembe mu Miini oba mu Bote sibitegeera ndi muvubuka wa mulembe mutebi radio mugamba radio ya Buganda oli kabaka waffe kwenandibadde ntandika n'okuwulira oluyimba lw'ennono nalwo terukubwa nyimbye twezuule nga tudde kuno nenyimba tezikubwa olw'okuba siina sente kyokka ne bannanga bannamawulire abanyambye zitunda mu nsi ba bloga ba TikTok abaani abanyambye zitundibwe neŋŋamba kati kentegese Culture Festival ntumbula bya buwangwa na nnono mu nsi ate nenjagala mu nkubira obulango era ne mugaana obbukuba kubanga nayimbye oluyimba naye kirabika oba kakodyo kabadde kakwagala kunziba oba mwabaddemu nga bituufu kuba message nziina ku ssimu nga mugamba nti oluyimba lwe nayimbye yaddewa kabaka wange muti tusobola kuyisa bulango ku leediyo eyo olw'okuba nayimbye bino message njiina ku ssimu egamba ndugga tunamuyamba tutya nga atandise okukola ebyo mwakyogedde mmaze fulumya luyimba oluyimba lwe muliko newe mutalukuba lwadduse edda mu nsi siina gwe navumye nayimbye nga mmanja kabaka nga bannayuganda bannange abaganda bwe babadde bakola ki siina gwe natabadde siina gwe navumye naye kati mukulu balunywa ne muzeeyi wange Abe Mukiibi mwe twandibadde twebuuzaako mu entertainment mwe tulabiddeko okwagala ebintu bino mwe mwandibadde mugamba nti omusajja ono okuva yiga we yamuta tetumuwangayo olukumi lwakulya wadde okuba oluyimba lwe ku bwereere katukole ki katumulangire obulango bwafuna abantu munjagala kubanga ndi munaku bwe mwandabe wa Museveni ensi nenkyawa mbuno nali ngenze kulya sente nali sinonye sente kati ate nammwe abandi nyambye embeere bulungi era ebulango muganya obbukuba era ebivvulu binsale ontegedde bulungi mumpe essere zange saagala kwogera bingi siina kyembagaza temunvu sibavumye sibavodde temunjogerako bubimbu yatabadde Obuganda njagala ssere zange nze ngende nkube drive ennaku zimpeddeko mukwate ejjugu lyange miliyoni 6 ezo zijje
zigende zikube milioni 6 sebo buli drive ya mitwalo 5 buli nnaku zibe nnaku 12 abantu baba bategedde ekivulu kyange muleke naye mbeko obulungi mwe mwagala mwe mubo bulungi mweka yemwe bana mawulire abasajja banzi bamutunula muli wano banzi bamutunula bakole mbasereza mwana mbasereza omwana yabuuza babiwulira balunywa amanyi lwaki sereza ziri mu ofisi ya muzeeyi Abe Mukiibi ye yakulembera zitwala byonna sente zenjogera kazimanyi ne muzeeyi Abe azimanyi kati bageraga nabavumye zabanja okubanja kibi mwana mwe mutujja emize neze muntabadde nze ndi mulalu mwana wakola omusango muntabadde kubana banja kabaka nga kyekibinze mu mpaka gyakange kubuuza lwaki mu bifo byonna Masaka walonzera Stone Gardens ekisooka kigazi ekyokubiri kya mirembe omuntu bwajja ne musambo ogunaaba gusse ojja kuyakaweewo nga mwana ate wano Laston eno erabika wakkirawo emyoyo kubeera nze omusamize yatulwako empewo sisobola kulonda kifo kitaliimu mwoyo gw'abajjajja wateeka okuba waliwo lwaki bamweyana ate n'abandabye nvagabula wali wansi wabamweyana tegeeza muno bamweyana yatuula waali saavisi nnungi buli kimu kati tuzze wano tetuli mu mayumba naye tulinga abali mu luumu kaweewo katufuuwako ate ekirala nti bw'oyogera kusinza ku audience gye nnoonya n'abantu bensuubira wano we wajja okubamala tupromotinga culture enyambala eneeyisa n'ebyobuwangwa naye wenkutunuulira oyambadde ebyabazungu bye tugamba nti okuviira ddala ku nkofiira paka wansi tugambe nti bibadde biweddeyo ebyakaleki okubyambala kakati omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya kati gwe bwe wawulira kalekya walowooza mbogo zokka naye bwe twogera ku nyambala si buli anayambala obulungi nti ayambadde lubugo nkunamye sikunamye kino kyambalo kyatungiddwa nga kyabakabona kyabajjajjange ganamajolobero gabamweyana gwe nasamira gwe musambo mulasita yayambala bwati bino byolaba nvimba bino byamubanda gwe nasamira yabisabalaga kati yambala bwoti bwe nali Kampala wandaba mu byambalo birala kitegeeza kati ate ndi mu bwabamweyana okitegedde omubanda sizze nga mulangira bwe najja mu bw'omulangira ate nja kutuula mu ntuula ndala bwe najja nga ddungo ojja kunsanga n'ebifundikwa lasita ewa pasita yiga waliyo n'abayimbi bangi okuli Abera Namisinga abantu abo watuddeyo kuvudde n'obayita obayingize mu nnono yo obuzibu bwe nnina lwaki nkozesa emikutu gyammwe nze bwe mba siina simu nga simanyi woosula toli mukazi wange tinaakufa kasingako kireza nnina kukozesa mikutu buli awulidde omulanga ajje anaaba tasobodde siina buzibu kubeera bwe twali e Kampala waliwo akavubuka ke bayita Mumalu Mwanje musajja muvubuka musajja omukadde oyo yajja n'ampisaamu amaaso waliwo omuwala omwe yali azze kubaali mu conference ne bamulaba yamuweererezaawo message nkulabye ku kitimba naye muli babi nnyo oli eno mu kibiina kyaffe naye mmwe kati ovudde mbulokolo olina omusamize n'otunuulira embaata Bugembe ze yayimba babagamba komaweeka kitaawo akulindiridde badduka badda mu kanisa kitaawo gye yali nga nomanyi bamuzi ng'owulira byenkola obiboola tojja gwategeera byentegeeza jangu nsanyusa okusisinkana oyogedde ku nsonga era omulanga nkakasa mukulu Abe Mukiibi ne Balunywa Promotions baguulidde bulungi nnyo ekibuuzo kyange kiri nti ozzaako ki kubanga mu kyonna weetaaga ssente kubanga ekituufu kiri nti obulango baagaanye obbukuba singa bagenda mu maaso n'okugaana obbukuba nga ne ssente tebazikuwadde kikyozzaako kati mpuliriza bulungi ebiseera ebisinga bagamba akanyomonyoomo mumanyi we luggwayo akanyomonyoomo bagamba akasajja kampi kagayire mitala otegedde ensanafu oyinza ozirinnya naye ate gwoba oyalumaya nti mbi zituulemu
kati abasajja abo senga tebakube bulango bwange kuba si kyabwagala tebukyangasa njagala sente obudde buweddeyo njagala sente bwe batampe sente nze nyinza obutagenda kubanga baba n'abakuumi owaayo sajja bali mu gavumenti bebalina abakuumi bebalina emiggo bebalina kisaala kkubwa naye nja kukuma ebyoto bwe batabikola emyaka guno agenda okuggwako nga batandise okutegeera gye bali bayinza obutavaayo baga nti owaayo akasajja katusensedde naye mmanyi bamweyana mulalu guno omukolo gwabamweyana si gwandugga nja kubatabaalira mu bwempewo nze mbalaalise mwe muyita abalogo ababi naye omulogo taba mubi mbaddamu nze oyinza okunnyooma obutono naye tomanyiranga abantuula ku mutwe kino ekivulu kyenkola si kyange kyabajjajjange kuba tomanyi ani yantuma bikola bwe nabeere waayiga nga nnyimba wali tobiraba nga mbikola toweebuuza natandika ddi era nava kuki lwaki nnyimiridde bwe nti gw'oli gavumenti antabaala nnyima obujja bwange jjajja bamweyana ebbanga ly'omaze Masaka ate ng'ozaalibwa eno ng'otambula ab'e Masaka bakwenyumirizaamu kintu kiki ate bano nenyumirizemu nga n'abakuba obulango banzibye nabo bwe Masaka banenyumirizemu nga bazze wano ne bajjuza ekifo nfune sente ettaka ndirina ekyabakuza wano waffe yiika nambo wano ku lw'ekisojo ekyalinguza kwe njagala oteeka essinzizo ly'e Masaka eddene Kampala nazimbye esabo wano njala teekawo ssinzizo kunange kubateerawo ekintu ngambe nti abalwadde muggwere wano mbeere ng'abeewaffe nyina kyembawadde ekitegedde wuliriza amaka gange ag'omukyalo ndi mugateeka eno Kampala tuteekawo wakuwummulira kuba tutukolerayo naye amaka ni mugateeka wano omukazi mujje wano kikoma bukoma nsimbi nga 9 ogw'omunaana ngenda kwanjulwa ekitegeeza byonna mbikolera eno kati mwagala munenyumirizeemu mwampagira ddi nga mbadde sikolanko wano kivu kitegeeza mujje ku eno show yange esoose mugijjuze nange nzije mu kyemumpadde mbeeko kyenkola munvunaane titwakuwagira tewatukolera waffe kati ate munvunaana bye mutannampa esaawa eno omugagga lwaza tuuze weeno yaggwamu bw'oba otunulaba oti mu bibbo byolowooza kiki kyabulamu kikyakyatawaana andi obuzibu nze sigulira namagwe etyubu nkeberera emitwalo 2 mumuleete mukebe ajje wano bw'anajja konsati mukeberera bwereere naye bw'anaabazze mu mbuga emigeegi nze saagala kubanga bantu balimba oze mu mbuga yange engula amazzi amasanyazi jajjawo yagalekawo bajjajjaffe baalekawo nusu 2 kati tezikyalina kyezigula era nze omusambwa bwe nkusamiza ne ngutuuza ku mutwe mmala gugamba gusinze mukama wange nusu zammwe 2 tebakyazijjanjabira saba emitwalo 5 oba 10 oba 2 kubanga tugula amazzi tugula amasanyazi tusasula abakuuma embuga ebifo bya bbeeyi oyalanze engula erinamagu etyubu munsamire lubaale mugambe jjajja bamweyana wavayo n'ogamba nti mu bayimbi b'akadongo kamu gwe nnamba emu tugambe basse battane Mathias Walukaga tebakyalina waka tebakyalina nkubuuza Museveni n'Obote ani afuga ani afuga bw'aba Museveni yafuga Obote teyaliiwo Amini teyafuga Kiseba teyafuga Bawalukaga baafuga bakapo mufuze ate bagenda nakumperekerawo kati nze nfuga bano abaana babuyondo bano bamujuba jami banaagera okujja nga nange mtaddemu ngamba waamu nga bafuga segedde kati nze generaali ne munnono bajjumba bafuze baani bafuze omugenyi omukulu nno nabalirabidde bagamba yima mafiina ku kivu era bannamasaka mujje mwina nga mumanyi mamafiina wano agenda kubeerawo abasawo bonna bakabona ne bannabbona naye mutegeere nti wadde ne maama akimanyi mukulembeze omanyi lwaki ansapootinga byenkola bigende mu maaso akimanyi nti tasobola kufuga myaka 10 naffe abavubuka we tuvaayo twongera ababaddewo sapooti okuba nti ennono ekola ki eyeeyongera mu maaso tuba tetujje okuwummula si kufa gundi oba ofuzeeko kyofuze era Amini singa waali singa Museveni afuga mukyaliibwe ng'ali awo mugawamwana wavugamu alize nkirimu Walukaga wakana siri jeno oli agenda mu ggulu oli yabagambye agenda mu ggulu mwana naye njala nga tannagenda jyafukanireko mu eyakyongerezaako ku ekyo bakulembeze bagambye abeeri kati wane e Masaka wo bakulembeze kyabe ennono abagenda okubanga era beegatta kwabo abagenda okubereka
Gate Kampala bwe ngama ndi mama fina mugenyo mukulu eri. Na wano abajja kujja naye bw'aba tasobodde era ayina nti Masaka nina omukulembeze akulira abasawo mu Masaka. Nina omukulembeze akulira abasawo abaawa. Mumanye nti abakulembeze b'abasawo mu Masaka bonna bali wano. Wabanjiza Kabaka era ne bamukulaga ekifaananyi kyafulumye. Nga kiraga nti aludda. Ali Namibia. Nze kye neebaza Katikkiro nti bwe yawula oluyimba yavaayo n'atangaza ensi nti Kabaka alina gy'ali akola ki akyajjanjabwa era abantu ne bakkakkana emitima kiva olaba balinze kimu kumulabako naye tebakyalina puresha eri gye bakola ki kibadde bayina kati omulamwa tuli kugwa akasente njagala kasente sikabanja Katikkiro sikabanja nze sejjusa kubanja Kabaka wange kuba mwagala ng'omuganda nga muzzukulu wa Buganda ng'omwana muna Uganda wabula akasente kano nkaagala kuba tekabadde mu bya Kabaka. Kadongo kamono okumuzza ku nnono etuufu gitulani kati oli mukuwaana nnyo n'abaliddawo nga gw'okitadde basigale nga bamuyimirizaamu. Buddu tulanga yensibuko y'abayimbi omusingi gwonna tulaba Kasozi yaziikibwa wali basudde ebubondo ate omuyinako n'Oluganda omuli gonna buddu ebukutte. Kiki kyewandibadde olaba ku bayimbi baffe bano abagenze tuyinza okuteeka mu Buddu ng'ekijjukizo bamanye nti omusingi gwonna guva Buddu kwali kuweerukaamu. Akali bwe mba mwagala Obuddu Kadongo kamu ng'ensibuko ya Kadongo kamu nti eri Buddu bwe mba mwagala tubeere nga ffe tukwatiridde omumuli ogwo bwe munaawagira Ndugga najjuza abantu ne balaba nti Ndugga abantu bamwagadde n'abaana bammwe abali e Bukamenyamiggo abali e Buyoga abaliwo abayimbi bagenda kusituka okujja Ndugga gyali okumusaba support nga Ndugga agirina bagende mu studio kola ennyimba nga bakimanyi nammwe mujja baagala nga bakimanyi mwagala bye bakola ne bwe mutaatuwagire ne bitusala naffe tujja kukubalaga kubanga tuba tetukirina kye twagaza ki Kadongo kamu naye kati olw'okuba nze sisobola kuva ku nnono ne we mubanga oba kaŋŋambe nti abantu ne bwe baba bo bagenze ne bawagira balala nze siva ku nnono yange nja kusigala nnyimba ekyo naye abaana bali abato bwe banaalaba temuwagira byaffe bajja kuggwamu amaanyi era Kadongo kamu aseebengerera akole ki naye mutuwagire ebivulu bye tukola oli ne bwaba upcoming aze kuno n'ategeka ekivulu mumuwagire afune ssente ezeeyongerayo ate oluvannyuma asobole okuinvestinga mu kitundu kye kuba bwe tukola ssente eri tuba tunyagayo bunyazi kuzza waka mukitegedde bulungi. Mpozi ze kensembyayo nga nze twalabye Alimpa yagenze neyeetondera maama we naye gwe ku mutima ne wabawo obubaka bwe twalabye ng'olinga atannaba kumusonyiwa ate nze yaze tugamba nti akagiri maama kasonyiye gwe tosobola kusonyiwa. Nze nnyina nze maama we kankubuuze gwe bwe nkuwa empale essaawa zino odduka ne weebaza kakande semba mwagazaaki kati lwaki bamweya naakuwa ne weebazaamu Yesu kati oba yeetondera nnyina nze siri nnyina munoonyamu mize nno mbiraba ku TikTok mugera muteekayo ekifaananyi kyalina ekyalimpa ayogera nga bwali oba mwagazaaki ate mwana oba akasajja mwakawunika mu kifo ky'okutegeera abantu kye bakagamba muwoza simanya Ndugga njagazaaki byekenda bakapositi nze zisina kye mwagaza nyinza n'omubulookinga nga tojjira ddala ewange nze mmwe mumukako okuneetondera zize sina kye mwagaza nina empewo zange zisamira abawagizi bange mbalina ensi yategeera bye yakola bye mwagala bwe mba mwagala yeetonde mulumbe ye mumugambe genda weetonde muki so si kulumba nze ze gwe mwagala neetonde mwagala nze neetondere ye kati omubuuza nnyina mbu nnyina yeetonze nze nnyina kati bw'aba namukola ekibi mugende nsonyiwa mukama wange bw'imbanga ze namusobya njagala nsonyiwe naye bw'abanga ye yansobya okyanyiize nze Ndugga namusonyiwa naye bamweyana tannamusonyiwa. Ngagwe wenyumiriza olaba nti yakutendeka wenayo agenda okwenyumirizaamu abuuze konkoma amayuuga genda ku intaneti omwana gwe bayita Spider nze namuleeta nolimba kale maama genda ku intaneti omuvubuka gwe bayita Inspector Blue nze namuleeta tuwase bameka oluyimba lw'ennimiro togabe ennimiro yange omuwala bamuyita Namisha be nze namuleese muzzukulu wa Namulanda nze namuleese na wano we tuli ninawo omuyimbi essaawa zino ali mu mikono gyange ontegedde bulungi
nze siringa abantu balala lwakuba abayimbi balina ekibi kimu mbayigiriza abayimbi ba upcoming bwe tuba tubadde ku stage nga tuvuga boda nze nensolobamu nengula emmoloka leka kulowooza nti obwongo bwange bujja kusigala bulowooza stage eyo mba ndowooza saavisi y'emmoloka limuze empiira pameti simanya traffic kati obwongo buba bukola nnyo kati mwe wendwawo okulabika mugamba yatukyawa muba muyina okunnoonya omuti tegusitukira nnyonyi ennyonyi yesitukira ki omuti mutunoonye tukwasaganyize wamu tubasitule otegedde bulungi mba ebyo mwe bennoonya ne ŋŋamba ono muyambye kino ono muyambye kino mba ntuukiriza ekiri mu mutima gwange naye ate gwe gwesimanyi gyobeera sijja kukola ki sijja kweŋŋanga mutunoonye waliwo ekisembayo jingiwo ekisembayo okuyingira sente mmeka kuba tubanazogerako okuyingira guli mutwalo gumu omutwalo gutya vip emitwalo emeka emmeeza ya miliyoni emu wabula buli muntu yenna amanyi nti olina ekizibu kyoyagala kiggwere wano kwolwo tambulamu n'enzibizi si yakuwanze sigera kukolera sente kwolwo njagala ogula ebikozesebwa oyinza okugula ekizigo kyange kya mukisa bangi muno ab'ebyogula ebigaana ekizigo kya mukisa nkikuwa ogende oyinza okugula amazzi nze nengakuwa nenkulagirira enkozesa yaago oyinza okujja n'okuma ekyoto ky'abamweyana muntegedde bulungi teeka emikono waggulu mwenna saagala azalawo tusabire wamu kale ku lw'abaana abalonga emizimu amayembe lwali n'emisambwa nkoola mmwe abatume okuva eri katonda nenkoola gwe kyetonda kyewunda nyini eggulu nansi nenkoola mmwe abalongo mwenna abazaala abawunda abatonda abasange ab'omu mbuga mu ttale mu nsozi mu bikko ku mazzi ne ku lukalu ab'ebuvanjuba bugwanjuba bukiikakkono ne bukiikaddyo tinze muzzukulu wammwe bamweyana mwe mwampa amaanyi jajje bamweyana kiwanuka kayizi lubowala wakabombo mwe mwampa amaanyi agakola okuwonya okusomesa n'okumalawo ebyo ebizibu by'abazzukulu bammwe leero mpanisa omukono guno mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere tufukamidde mu mitima nga tusaba ekivulu kino si kyange kyammwe muleke buli akitaddemu omutwe oba munnamawulire oba muntu wa bulijjo oba muvuzi wa booda ng'ataddemu amaanyi okulaba nga kirabisibwa eri ensi bajjajja mumusumulule tuuke ku lunaku lw'essande nga 26 ng'alina obujulizi bwagenda okuwa bakama bange sinze nkola mmwe mukola bwe mutakola mmwe muswala kino ekivulu kyammwe bwe kitajjuza bagamba lwali takola bwe kijjuza bawaana mmwe so sinze njagala abantu baggwere wano munaku ezo